Mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegatta kusobola okunyiga kalo edyako n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video. Tumaze akaseera nga tetwewulira olw'ensonga babadde baatuggyako internet wano mu Uganda bali bagijjirako ddala naye bagizizzaako kikirungi ekyo era tubadde mu byakulonda nsubira nawe gy'oli walonze twalonze bulungi nnyo okuggyako abatali mu Uganda mwasubiddwa omukisa gw'okulonda mwabali mu nsi z'ebweru mwasubiddwa omukisa gw'okulonda era twalonze bulungi nnyo ebyabadde Mukulonda nno bannange byabadde bikambwe nnyo byavudde Mukulonda byabadde bikambwe. Kino kyembabuulira njagadde mbabuulireko ebitintini bye nasobodde okugoberera bye nasobodde okulaba bye nsobodde okuwulira ate nga bituufu. Kye nalabye mu kulonda kwa luno tulina ekibiina kya nuupu ekyo ekibiina kya Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Ekibiina ekyo kipya si kikadde nnyo nti kibaddewo kipya mu kujja mu byobufuzi naddala nga kyaliyo emabega eyo naye Honorable Kyagulanyi yakifuna ne bakikyusa n'erinnya ne bakituumibwa nuupu mu bufunze ekituumibwa nuupu mu bufunze. Kati ekibiina kino ekya Bobi Wine ekibiina kikoze ebyafaayo kyo nkibabuulira kikoze ebyafaayo eby'amaanyi ennyo ate nga mujja kujjukira Honorable Kyagulanyi ono azze yayingira ebyobufuzi ng'alina ekigendererwa kye ng'alaga nti Uganda ayagala gitwala mu nsi ensuubize mu nsi empya era n'asalawo ng'akubiriza abantu bakole ki bamulonde wamu balonde n'abantu be abali ku manvuuli. Era njagadde nsooke mbabuulire tusooke ne Honorable Kyagulanyi Ssentamu mbabuulire obululu bw'asobodde okufuna wamu mbabuulire ne President Museveni bw'asobodde okufuna. Twalonda ng'ennaku z'omwezi zaali 14 olunaku lwali Lwakuna enkeera baatandika otubuulira ebivudde mu kulonda ebyo bya pulezidenti. Ennaku z'omwezi zaali 15 olunaku lwali Lwakutaano baatandika otubuulira ebivudde mu kulonda benjagala mbabuulireko babiri bokka yakutte ekisooka n'owoono ye yazze mu kyokubiri. Ennaku z'omwezi nga 15 olunaku lwonna twalumalako nga Bobi Wine ng'alina obululu 1,999,336 bwe yabadde alina Bobi Wine. Ate President Museveni ye yabadde alina 4,4,782. President Museveni olunaku lw'okutaano lwagenze okuziba nga alina obululu 4,4,782. Olwabadde lunaku Lwakutaano. Kati enkeera ku lunaku lw'omukaaga lwabadde Lwamukaaga ennaku z'omwezi nga 16 January 2021. Olunaku olwo olw'omukaaga lwagenze okukya nga Bobi Wine yabadde awezezza 3,11,965 nga President Museveni ye bwagenze okukya ng'awezezza 5,3,331. Kati olunaku lwatambudde olunaku olwo olw'omukaaga lwatambudde bino babituwadde ssaawa 3 ne batugamba nti ebyenkomeredde bagenda bituwa ssaawa 9. Zigenze okuwera ssaawa 9 ne batubuulira ebyenkomeredde. Bobi Wine oba Honorable Kyagulanyi Ssentamu abadde n'obululu 3,3,7,15,298 bwe bululu bwabadde nabwo nga President Museveni bagenze tubuulira ebisembayo ebyenkomeredde nga President Museveni alina 5,8,5,137. Mbagambye bino bye bibadde ebyenkomeredde babituwadde lunaku lubadde Lwamukaaga ennaku z'omwezi nga ziri 16 January 2021 essaawa zibadde ssaawa 9:30 ne batubuulira ebyenkomeredde era n'olwekyo ne kiraga nti President Museveni
yawangudde. Honorable Kyagulanyi Ssentamu n'akwata ekyokubiri era nga wembagambye ng'era bw'owulidde engeri gye mbabuliddemu obululu bwe bafunye. Tulina ekibiina kya Nuupu. Ekibiina kya Nuupu kino kya Honorable Kyagulanyi Ssentamu abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine. Ekibiina kino mu butuufu kyakoze ekyafaayo, kireese ababaka oba tubayite ba MP abayitirivu ate nga n'abamu abantu babadde babayisaamu amaaso nga babanyooma, naye munnanga abantu baabawadde era baalidde obuwanguzi baabulidde bulungi nnyo. Ekibiina kya Nuupu butuufu kyafunye obuwanguzi bungi nnyo wano mu Buganda. Mu Buganda mu butuufu kyakoze bulungi nnyo n'okusookera ddala wano mu Kampala. Mu Kampala tugeze ababaka mu Kampala wano bali ababaka 10. Ababaka 10 kyafunyeeko ababaka 9 ate n'oyo ow'e10 Muhammad Nsereko ndoza mumumanyi naye ali Bwannamunigina kyafunye ababaka abasukka mu 5. Kyafunye ababaka abasukka mu 5. Ekyo kibabuulira nsonga ate basukka namu kubanze abo be nasobodde okufuna oba okumanya. Mu butuufu ekibiina kya Bobi Wine kino kyakoze ekyafaayo, kyawangudde abantu abadde ab'amaanyi abawangaalidde mu byobufuzi, baminisita ba Pulezidenti Museveni bonna mu Buganda baabakubye baminisita ate n'abakulu uve ku bano baminisita ne baminisita abaludde mu byobufuzi abaludde mu bukulembeze. Nuupu yabakubye olukuba zinakyewuunyiza. Kati ng'okugeza Emitiana eyo waliyo omukyala bamuyita Judith Nabakooba. Judith baamukubye akalulu, aba Nuupu baamukubye akalulu. Judith Nabakooba aba minisita naye nga owa Nuupu, omukyala wa Nuupu eyakubye Judith Nabakooba. Judith akiikirira sadiza eyo Mitiana. Waliwo omukyala w'eyo Bukomansimbi so yavumako ko Bobi Wine n'amugamba nti etajja Bukomansimbi tebajja kuwagira muyaga. Oyo omukyala minisita w'abaana, minisita w'abavubuka we batyo, naye nga w'eyo Bukomansimbi mu butuufu aba Nuupu baamukubye akalulu. Bukomansimbi yonna Nuupu yawanguddeyo, baamukubye akalulu. Owa Nuupu ye yamuwangudde, omukyala oyo yawangudde nga wa Nuupu bamuyita Veronica Nannyondo. Yawangudde omukyala oyo minisita eyali owa Nuupu Veronica ye yamuwangudde. Ate era esayidi endala y'Ebukomansimbi wabaddeyo bbaawe, nga bbaawe ye yazze ne bbaawe baamukubiddeyo akalulu era owa Nuupu ye yawanguddeyo. Omwami oyo yawangudde owa Nuupu bamuyita Kayemba. Kayemba oyo eyali manejja wa Colisevanizi wamu ne Leema. Ate ekirala yali era promotinga oba atunda abazanyi b'omupiira ebweru, yoyo bamuyita Kayemba Solo. Yawangudde Ebukomansimbi. Nuupu yawanguddeyo bulungi nnyo. Masaka mu ttawuni Nuupu yawanguddeyo bulungi nnyo. Masaka eyo wabaddeyo Mpuuga yawangudde, ne wabaayo Bwanika, ne Bwanika yawangudde, ne wabaayo n'omukyala eyawangudde mu Masaka mu makkati. Kye mulina okumanya nti Nuupu yawangudde. Baminisita 12 bonna baagudde. Baminisita 12 baagudde ate nga abantu bakulu baludde mu byobufuzi. Ekyo nkibabuulira nga ne Vice President yennyini Sekandi ndoza mumumanyi. Vice President Honorable Sekandi naye baamukubye akalulu ali ttale. Ne wabaayo ne Sempijja minisita naye baamukubye. Ono gwe bayita Kasolo oba mumuwadde mumuwulira, ne Kasolo naye baamukubye akalulu. Kino kye mbagamba Nuupu kyekoze. Nuupu yakubye abantu akalulu okugeza ng'Ekawempe Segirinya yawangudde. Muhammad Segirinya ndoza mbadde mmutegeera nnyo ku Facebook okwo abeerako nnyo yeyita update. Segirinya yawangudde akalulu bulungi nnyo. Sayidi z'Ekawempe ewalala waliwo gwe bayita Kazibwe Bashiru Mbaziira naye yawangudde bulungi nnyo. Tugenda Lubaga naye wa mirundi 2. Lubaga ewamu wabadde Kasibante Moses wamu n'omukyalo oyo Betty Kamya wa NRM. Kawalya yawanguddeyo wa Nuupu. Kawalya
yawanguddeyo nga Kawalya wa Nuupu. Ate Lubaga side endala Lubaga ewali Katolubwama nga yabadde akiikirirayo Katolubwama wa Nuupu Mukasa Aloysius naye yawangudde naye nga wa Nuupu Mukasa Aloysius naye yawangudde akalulu ako ka MP nga naye wa Nuupu. Looza mulaba nti mu Kampala bazinzeewo kati waliwo side ze Makindye naye wa mirundi ebiri. Alan Sewanyana yawanguddeyo Alan naye wa Nuupu. Ate side endala eyawanguddeyo omuvubuka bamuyita Derrick erimanyiko lyokka Derrick nga naye wa Nuupu yawanguddeyo. Kati tugenda Nakawa ne Nakawa eyo Nakawa naye wa mirundi ebiri. Nakawa wasooka Joel Ssenyonyi yawanguddeyo ng'oyo mwogezi wa Nuupu yawangudde akalulu ako. Ate side endala era Nakawa waliwo omwami bamuyita Balimwezi naye yawangudde Nakawa side endala oyo Balimwezi naye wa Nuupu. Bwe tujja mu Kampala Central wabaddeyo Chairman Nyanzi ne Muhammad Nsereko n'abalala. Muhammad Nsereko ye yawangudde yakibaddemu era yakisigaddemu. Kampala Central Muhammad Nsereko ye yasigaddemu yoyo ali ku bwannamunigina yo yajja bwannamunigina talina kibiina. Kati ewantu ewalala mu Kampala ekyomukyala oba Kampala District MP omukyala Kampala oyo omukyala bamuyita Samimu Malende. Samimu naye wa Nuupu. Luza mutega mungi nnyo omukyala oyo munnamateeka w'ekibiina ekyo ekya Nuupu yawangudde akalulu bulungi nnyo. Yabaddemu ne Nowa FDC gwe bayita Stella Nyanzi teyasobodde kuwangula. Wa Nuupu yawangudde Kampala. MP omukyala w'e Kampala Samimu yawangudde. Samimu wa Nuupu yawanguddewo. Kampala Moloza tali bw'atyo. Kampala n'abanga awedde. Kampala nga yenna alimu ba MP oba ababaka 10. Nuupu yafunyeeko ababaka 9. Omu yekka ye Muhammad Nsereko yatali wa Nuupu yawangudde Kampala Central. Zaake Mityana yakomyewo. Baagala oyo Mityana yajjeeyo. Judith Nabakoba naye yawangudde. Kivumbi yawangudde. Aisha Kabanda yawangudde w'Ebutambala. Geoffrey Lutaaya omuyimbi naye yawangudde. Weeyo Kakuute eyo kyotera bonna b'ensoma ba Nuupu bawangudde bangi nnyo. Kayemba Solo yawangudde. Dr. Yurudamani yawangudde. Bangi abawangudde. Nambooze Seggona Wakayima Kiwanuka Mulima Mayuuni weeyo sadize ye Mukono naye yawangudde. Akakake kabaddeko embirigo Naluyima yawangudde. Bangi aba Nuupu. Bwe nagoberedde bino wabadde wabulayo ebitundu ebimu bwe kityo bwe kiri. Ba MP Nuupu yafunye ababaka abawererako ddala era yegenda okuba nga yeesinga ababaka abangi kwebyo ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya. Yegenda okuba nga yeesinga mu Parliament ababaka abangi ku bibiina ebiri mu kuvuganya mukitegeera. Yegenda okubeera nga yegenda okusinga n'ababaka abangi abo kwebyo ebibiina ebiri ku ludda oluvuganya. NRM yegenda okusinga ababaka abangi kuddeko Nuupu egenda kuba yakubiri. Ekyo nkibabuulira kuba yaleese ababaka bangi nnyo bangi. Nuupu yasinze FDC, Nuupu yasinze DP n'ebibiina ebirala. NRM kati yeesinga ababaka abangi ne kuddako Nuupu okuba n'ababaka abangi. Bwe kityo bwe kiri. Ebyokulonda byabadde by'amaanyi nnyo naye ekirungi kya byonna kasaba tuzizza ku internet. Tubale tetuliiko nga tetukyasobola baweereza bintu nga mumanyi bye tuweereza. Mbadde mbasubwa nnyo n'ekirala naye ng'ekirungi ekiriwo batuzizzaako n'ekyo bulaba nti njagadde mbabuulireko nga bwe byabadde. Bwe bityo bwe byabadde binasobodde okugoberera. Twalonze bulungi nnyo wadde nga batuggyeko internet kyatukoze bubi nnyo nga naye ebyokulonda bwe bityo bwe byabadde ng'era bulijjo. NRM yasinzizza okuba n'ababaka abangi. Ekibiina ekyazzeeko kyekibiina kya Nuupu ekya Honorable Kyagulanyi Ssentamu kyekyazzeeko okubeera n'ababaka abangi mu Parliament n'ebirala ne bigoberera. Bwe kityo bwe kiri. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Mweraba.